Mukama twebaza mikwano mbalamusizzaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Tugulumiza Katonda yatukumye nga tuli balamu mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Tusabe tukwebaza Mukama era tukugulumiza kubanga otukumye nga tuli balamu era twaniriza Omutukuvu okututambuza mu kigambo kirina obulamu kiwonya kisumulula ekirwana era ekiwangula ekireeta emirembe mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Era twala omukisa guno okwebaza Badeeta TV olw'okukolagana naffe mulimu guno. Nina tubeebaliza wamu mu linnya lya Mukama waffe. Nebaza abayizi ba Edeni b'omulimu munene gukolebwa. Nebaza abantu bonna abasaba abalokole n'abatali balokole abatusabira mu linnya lya Mukama waffe n'abatwagaliza obuwanguzi omulimu guno okutambula n'Abannayuganda bonna. Ate ne nebaza emirimu gye mukola ebirungi okuva ku Pulezidenti w'ekitiibwa bakabaka mu bitiibwa byabwe n'abantu bonna mu bitiibwa byabwe eby'enjawulo. Mwebala emirimu emirungi gye mukola egyosa Katonda ekitiibwa. Tugenze mu kigambo kya Katonda. Manya kansooka okulabula Pulezidenti waffe ne gavumenti yaffe. Mukama yatulaga nga Russia naye tukolagana nayo si kibi naye tugigyesigamako nnyo ate singa n'Amerika obubi ennyo okusinza Mukama by'alaga. Kubanga abazungu abamu balaba tetugaana tulina okukolagana nabo kuba baganda baffe era nabo baatondebwa naye baabulabe nnyo tekukuba nga weegendereza nnyo. Ate fana tulina mu Uganda obuzibu bwe tulina nnyo amaddu g'ebyenfuna. Twagadde nnyo okufuna okususse n'ebintu byaffe tutabikuma bulungi naddala ffe abaddugavu Abafirika naddala Uganda. Ate kana tuwa ebintu eby'amaanyi ebirungi singa tubikuma nga bajjajjaffe mu maaso yajja tuweesa kubanga ayagala tukozese ng'ate tuli bagagga. Ngenze ku nsonga ey'okubiri ya kwebaza Katonda kulw'omukulu Trump okuyitamu kubanga ayagala emirembe ng'oggyeko by'abaddugavu bino naki naye musajja ayagala emirembe okuteeseza n'ensi kubanga alimu ekisa kya Katonda n'okukiriza Katonda mulokole. Olwo tugambe nti ategeerera ddala nnyo Katonda naye alimu ekisa ky'okutegeera Katonda n'ekyokubeera nga tayagala ntalo. Kyokusatu kyakulabula abantu bonna abalina akakuku n'empalana ku kabaka wa Buganda ne Bannayuganda mulekere aweza empalana kuba mwenna teri ataasobya oba Buganda yasobya abaani yasobya bingi bikoleddwa nakati nammwe abali mu gavumenti gye muva abamu musobya n'abalala n'empalana muzigyeewo kuba Katonda atumanyi ffenna twe Bannayuganda. Ate ne munakola mutya Buganda tesobola kuvaawo kubona buli omuwala omu nga kwali ku katambi nenduuza nga yogera enteekateeka zammwe ze mulina oba abantu ze balina ye ndowooza bwe yakyogerera lwakifulumya abaakimanyi. Tetujja ku kabaka tujja mujjawo mwanyi tujja zijjawo simanyi tujja kujjawo n'ekkubo bategeeza lirina ekkubo engeri gye lirimu ekintu kabaka kyayitamu n'ekkubo nze siririiko kubanga mukubo bagagaziya bagatereeza ebyo sibiriiko. Naye kyengezaako okugamba nti Katonda tayagala mpalana naddala mulembe guno kubanga toyinza kulwana na Katonda n'omusobola kunoga nja kujja Buganda abanja kutta kabaka bw'aba tanayagala kumutta abeerawo naye bw'aba atuusizza asobola okuvaawo. Kati kiteeza naye bw'aba ayagala okujjawo akujjawo. Mpalana munazireeta muleta temujja kusobola kuba temuyinza kulwana na mukono gwa Katonda ne musobola. Katonda yekka gwe tulina okugulumiza n'okusonyiwagana n'okutabagana. Njagala kutandika n'enjiri yaffe nga ndi ku busibe bwe nagamba nti Katonda ali mu kuzza obusibe kwe kusaasira naddala ekkanisa ayagala ekyuke agala agisaasire komewo gy'ali kubanga ebisinga tubikoze n'eggwanga alisaasire n'obwakabaka busaasire tusobole okukola omulimu gwe era gwe mulanga gwe tubakubira. Bazza obusibe nenga nti aba asumulula ng'ajja mu kubonyaabonya ajja mu kubonereza mu ebyo ebibaddewo olw'okunyigiriza kw'abaataddewo kuba abantu abamu. Naye njagala kwogera leero ku maanyi ga Katonda agajeemulula abantu. Amaanyi ga Katonda agazikiza obwakabaka obw'omulabe Setaani kuba kye kyaleeta Yesu. Lwaki Yesu yajja ku nsi alina ensonga ez'enjawulo. Yali mu ggulu ne Setaani yali mu ggulu bamalayika n'ajeema ne bamugoba mu ggulu. Katonda n'asalawo nti ngenda kujjira ate mu muntu sobole okuludda olutalo okuluzza wano ku nsi okulaba nga nnwana nnyo ne Setaani okwera obwakabaka bwange bufuga ensi yonna. Kati ye pulogulaamu Katonda gy'alina kyavaga nti buli vviivi na buli lulimi lwakuvunnama. Kati njagala kulaga ku maanyi gano Katonda bw'aba nga ateekateeka buli muweereza gwa mpuliriza oli musumba oba oli mu kiti bw'aba yakuyita ng'oggyeko ebyokuwaba n'okukola ebitasaana buli we yatuyita ffe abaweereza ng'okulembera kkanisa oba nabo okulembera aba yakutondanga gw'oli w'amaanyi ga njawulo akussamu amaanyi ag'enjawulo. Naye ate bwe tuva ku ekyo eky'ekkanisa n'amakanisa ne bw'ayita omulembe ogwo gw'aba ayise ate we gw'aba ayitidde mu mulembe aba n'amaanyi amasukkulumu agasinga abalala bonna. Kati bwe tuba n'abasumba mu nsi yonna ate mu nsi yonna Katonda ateekamu omuntu ng'alekyusa omulembe ng'amaanyi galina amasukkulumu okubasinga agatadde mu ye olw'emirimu gye. Kyenjagala alwalewo okutegeera tubeere nga tukigabanako. Ngenze mu kitabo ky'Abalamuzi essula y'omukaaga okuva ku nnyumba 11. Malayika wa Mukama n'ajja n'atula wansi wali omwera
ogwali ofulekya Yowaasi Omwazabeeri mutabani we Gideoni ye yali awuula eŋŋaano mu ssogolero agikisa Abamidiyaani. Malayika wa Mukama n'amulabikira n'amugamba nti Mukama ali wamu naawe ggwe omusajja ow'amaanyi omuzira. Gideoni n'amugamba nti ayi Mukama wange obanga Mukama ali wamu naffe kiki ekitubeezaako bino byonna n'ebikolwa byonna eby'ekitalo birudde abajjajjaffe baatubulyako Mukama teyatujja mu Misiri kakano Mukama atusudde atugabudde mukono gw'Abamidiyaani. Abantu bano Abamisiri baayonoona Katonda n'abagabula mukono gwa Midiyaani n'ebabonyaabonya. Kyati buli wabaawo okwonoona wabaawo okubonyaabonyezebwa. Ekyono kankyogere ku Buganda. Buganda olw'okuba naye yayonoona mu maaso ga Katonda kakyobola buli ggwanga lijjirwana so nga tuli ba Luganda so nga n'eggwanga lyazimbira ku Buganda. Yesu yeebaze so nga n'abantu bakulaakulanidde ku Buganda n'amagezi gasinga bagajje ku Buganda. Wabaawo okwonoona kati ekyono kankyogere eri Abaganda mwena mutuulize Abaganda. Tetudda mu kulwana, tetudda mu ntalo. Wati Katonda atwetaaga kwenenya kukyukira Katonda kubanga ayagala kusaasira. Ne bano baanoonya Katonda ne bakyuka naye nga balaba ng'embeera ebaliko. Katonda abazza obusibe embeera ebabeerako n'ate era abatumira omuntu. Olw'ekumi Mukama n'amugamba nti n'amutuma n'ayogera nti genda n'amaanyi go gonna olokole Isirayiri mukono gwa Midiyaani sinze nkutumye. N'amugamba nti ayi Mukama wange obanga Isirayiri ndimulokola ku ki? Olanga baganda bange basinga okuba abaavu Manaase nange ndi muto mu nnyumba ya kitange. Bano babeerako embeera nga boonoonya baayavuwala bali baabaavuwaza baali babalinnyirira. Nzoga nti Buganda batwavuwaziza oba ne Uganda twavuwaziza. Kana teekawo abalinnyirira okwavuwaza abantu naye nga tekitegeeza nti Katonda abantu abakyayirira atajja kubaddiramu. Aba ababonereza bubonereza. Oyinza okulanga abantu babbe nnyo ne baavuwaza bannaabwe. Nedda omukono gwa Katonda gugenda kukyuka ate kukyukira abo ababadde baavuwaza abantu n'ababadde babatta n'adde babakola ebyobulabe. Kati ffe tunakwetoowaza buli muntu awuliza nga wakola ensobi tunakwetoowaza kukyuka. Ekkanisa nga twakola ensobi tunakwetoowaza kukyuka kuba n'ekkanisa eri mu kunyigizibwa mu nsi yonna nga bagirwanyisa abasetaani. Abamu nga n'abalokola abasesetuse oba baagala omusimbi abaweereza setaani ng'ate nabo balwanyisa kkanisa y'emu. Naye Katonda bwe tutuuka ne tukakkana atusaasira n'atuddira mu Olunyi 16. Mukama yange ati mazima ndibeera wamu naawe era okuba Abamidiyaani ng'omuntu omu. Owulira ebigambo ebyo kiki kye njagala okulaga. Gideoni takola bw'omu yali alina banne naye nga Gideoni wankizo nnyo mu bantu bonna mu Isirayiri ku mulembe ogwo nga Katonda amutaddemu amafuta amaanyi ag'enjawulo n'agatendeka banne n'agabateekateeka naye nga bonna alina amaanyi ag'enkizo Katonda gamutuuzizzaamu okulaba nga agenda Katonda okulokola Isirayiri. Nina kyenzimba abo bantu bakitegeere kuba bwe tubeera mu nsi muno nga tuweereza. Buli musumba alowooza nti yenkanya munne amaanyi, buli muweereza alowooza nti yenkana munne amaanyi. Wabaawo ensonga lwaki ono bamuleese ng'alina amaanyi ga njawulo. Era amaanyi ago bwe gasukka abantu nga ga mazima. Sigamba bano abasetaani. Abantu batandika nti maanyi ki ago g'akozesa. Kubanga abantu tebamanya Katonda, bamanyi setaani nti yalina amaanyi. Bassebo ne bannyabo. Naye amaanyi gano ga Katonda agataddewo mu bantu bano ne beegatta ne bakolera wamu. Agatta amaanyi gaabwe ne gasukkuluma amaanyi g'abantu abalala kati abakkiriziganya okuweereza Katonda mu mazima. Tuuse ku Yeremiya mba nkyali ku maanyi. Katonda agamba Yeremiya mu ssuula esooka olunyiriri lwa 10. Laba leero nkutaddewo okuba omukulu w'amawanga, omukulu g'amatwale, g'abakabaka, okusimbula, okumenya, okuzikiriza, okusuula, okusimba n'okuzimba. 8. Tobatya kubanga nze ndi wamu naawe okukuwonya bw'ayogera Mukama. Katonda bw'aleeta Yeremiya amugamba nkutaddewo okuba omukulu ng'agenda kukola ne banne naye nga ye asukkulumye ku banne ku maanyi g'alina n'amafuta n'ekisa ky'okutegeera Katonda by'amuteekamu. Nga bw'olaba Nuuwa era asukkulumye ku banne bye yali akola nabo amaanyi n'amafuta mu kukola n'ebintu ebyo by'okuzimba. Kaakati amaanyi gano n'amafuta n'amagezi Katonda agateeka mu muntu yamuwa ekisa ekyo kubanga yaba akola omulimu gwe mu linnya erya Mukama waffe Yesu. Era tewenyumirizanga nnyo n'ogamba nti ffe tuli bayivu abo bataasoma. Ebyo tebyenyumirizanga mu Nuuwa teri yamusomesa. Katonda yamusomesanga kola bw'oti eryato. Yamugambanga kola bw'oti. N'akola ekintu kyonna ekyewuunyisa ensi. N'abayivu b'omulembe guno kye batasobola kukola. Wano teri muyivu ayinza okubaanga nti asobola okukola eryato nga Nuuwa. Naye nga Nuuwa tebagambako nti baali bamusomesezza. Nti alina diguli. Katonda ng'asazeewo okukola omulimu tali ku bya diguli. Tali oba wasoma oba tewasoma. Tali oba oli mugagga oba oli mwavu. Ebyo si byaliko. Oba bakumanyi oba tebakumanyi. Ye kasita akulonda ekikulu kibeera kimu. Ayagala muntu mwesigwa, ayagala muntu w'amazima, ayagala muntu mumalirivu, ayagala muntu amugondera mu linnya erya Mukama waffe Yesu. Kati abantu abamu abasumba abamu lwaki amaanyi g'obwa Katonda gabavuddeko. Butagondera Katonda ne bayayanira ebintu by'ensi. Bayayanira ebitiibwa, obugagga, ensimbi.
ebyo bitutte ne binywa amafuta n'amaanyi g'obwa Katonda naye ng'omuntu kano yali amuyise abamu ne bakyuka ne bagenda ne mu setaani nga wano mu Uganda tulina omuntu omu bambi setaani yamutwala naye nga ate Katonda yali amuyise yali nabbi era byakola biraba nakola katemba wano ku bbiri nakola bino kozi ne mulaba ne musumba kayiwa musumba ffe bambi kayiwa musajja wattu naye yasese tukayagenda ng'amuwaana nga bw'alina amaanyi ga Katonda ago ga setaani si ga Katonda era tumusabira busabizi bakyuke naffe kuba tetubakyawa maanyi ga setaani gakola katemba ono akola katemba oli bwe mujagala kuulagako ku maanyi ga Katonda era lunaku lumu Katonda yatulagira n'atugamba emulaba ebifaananyi ebyo si byagala omuntu oyo byatadetaddemu bikamera bi studio ze mwabirabanga buli kitundu buli TV n'agamba okasasiro mu mugyewo ekyo kyatulagira ne tukikola Katonda takyasobola kuteeka TV n'emu n'agiteeka ku wantu n'awamu tekisoboka kuba aliwo amaire yasooka n'abanga aguddemu ne ku ddalu ne bamutwalako ne butabika n'awulira ku maanyi ga Katonda kubanga Katonda wabalagidde tukola naye ne tukoma bw'atugambye ebirala ne tubikola mu budde bwabyo waliwo Katonda ow'enjawulo nga wamukkiriza n'amaanyi ago gaba ga njawulo ndi mu Matayo 16:19 mbalaga amaanyi gano bassebo ne bannya musaasireko bwe gati ndikuwa ebisumuzo by'obwakabaka bw'omu ggulu kyonna ky'olisiba ku nsi kirisibwa ne mu ggulu kyonna ky'olisumula ku nsi kirisumula ne mu ggulu ono Katonda bw'ayita omusajja eno Peetero bw'omusomako eno va mu 13 gw'ayogera naye Mukama waffe Yesu Ssaabayigiza baali 12 naye yali ayogera ne Peetero kubanga gwe yali ataddewo okulembera banne mu budde obwo ng'agenda muwa amaanyi ag'enjawulo so nga n'abalala balina amafuta n'amaanyi n'amugamba gwe ngenda kuwa ebisumuluzo nga bw'osumulula ekintu n'eggulu likisumulula bw'osiba ekintu n'eggulu likisiba kata kibeera mu kuteesa kwa bwa Katonda kati njagala abantu batandika okwawula amaanyi obuzito bw'amaanyi simanyi amaanyi bwe bagabala ag'omwoyo simanyi bwe bayinza gabala bwe tuyinza gabala ne balaba bintu byansi abamu babibalira mu ttani megawatts whatever balinge gye babibala kubanga birina embala yaabyo gana amaanyi gaba ganjawulo nga bw'olaba nti omuntu luyinza okubaawo olusozi nga luli awo abamu bagiyita balutu bayerwasa sigimanyi bwefaanana bakiki ekizwasa ne bakiteekamu ng'oyinza okulaba nga akantu katono ke bataddemu n'olwazi lwonna ne lubaluka kitegeeza kaba n'amaanyi ag'enjawulo agabalula olusozi olwo ne lwabika lwonna ne lutandika okwabika kimu ne kigenda eri bimu ne bibuka n'okubuka ne bigenda eri n'amaanyi ga Katonda mu linnya eryesu g'ateeka mu bantu ng'abatumye senga babeera bayimira ku mulamwa ne tuyimira ku mulamwa ne tumanya kana kyatuteekamu kya njawulo nnyo kyava agamba nti ali mu ffe w'amaanyi nnyo okukira ali mu nsi aba ategeeza nti ffe abalokole Yesu Kristo ali mu ffe w'amaanyi nnyo okukira ali mu nsi omuntu yenna atannalokoka teyenkanankana na mulokole mu bwakabaka bwa Katonda tekisoboka era amaanyi gani ago bwa Katonda tegasobola kwenkanankana na gooli omulokole nga yalokoka ne bw'aba yalokosenga Katonda amuwadde ekisanga mulokole wadde si musumba amaanyi galina ag'obwa Katonda bw'oba ogageraageranya n'abafuzi baffe nga b'ogamba owa Amerika owa Uganda owa China owa Rwanda oba n'owaawa bw'oba ogageraageranya tebasobola kwenkanankana oli amaanyi gabeera nagag'omwoyo lwakuba nti bali babeera n'amaanyi ga Sitaani kuba tebalina Katonda ne bo babeera ku zero okusinziira ku maanyi ng'oggyeko gano ag'omubiri naye ng'omulokole yalokose jjo Katonda atandise omuwa amaanyi nga bw'ologa nti atandise ofuna amaanyi kiro kagabaliye mu kiro nga 10 naye ng'ate pulezidenti amaanyi alinawo zero talinaawo wadde amaanyi ag'omwoyo okuggyako kunywa nga alina ga mubiri gano gaga omubiri abantu tubeera nago ffenna naye Katonda bw'ayita omuntu amujjuza amaanyi ag'enjawulo tubola abantu batekitegeera babuuza maanyi kyago busobozi kyobwo buyinza kyobwo kubanga abantu bo bamanya Sitaani alina amaanyi Katonda tetwasooka mutegeera nti alina amaanyi okuggyako bajjajjaffe Abayisirayiri bo basooka okutegeera Katonda bw'alina amaanyi bassebo ne bannyabo nkyasomesa ku maanyi njogedde ku Peetero njagala kugendako mu kitabo ky'okuva essula ya 4 tuli ku maanyi kubanga abantu abamu oyinza okukola ekintu nga tomanyi ogenda kufuna ekibambulira kusinza ku muntu amaanyi g'alina omuntu ono abeera nga boga nti bomu bayinza okikasuka mu bantu bameka bonna ne basaanyaawo abeera nga atira lwe omuntu yenna bomu b'ekintu ekyenjawulo ky'oyinza okukasuka ne kikuba abantu bonna okubasaanyaawo kiba kyetaagisa ge maanyi g'alina oba ekintu ekyenjawulo kiyinza okukwata amaanyi ekirina amaanyi agasobola okuŋŋaanya abantu bonna awamu ge maanyi g'alina ng'oggyeko ag'omubiri waliwo n'omusajja omu kano yamuwa buwi maanyi ga mubiri kuba omulembe gwe gwali gwa mubiri okusinga bamuyita Samusooni nga Katonda amuwadde amaanyi akwata geeti n'agiwalula n'agitwala akwata oluba lw'endogoyi n'akuba abantu 10 ne bagwali omulundi gumu
njogera ku maanyi Katonda gateeka muntu omu ng'amuyisa amutumye okukulembera banne okuleeta obulokozi mu nsi bassebo ne bannyabo lwaki njagala okwogerako kubanga oluusi abantu bano mutamanya bagenda ne beesimba ku bantu naye nga tamanyi buzito oli bwazitowa ng'omulaba bulabi awo ng'atasoma omulaba bulabi awo kubanga batalina ssente oba atambuza bigere oba asula wafaanana watya oba talina bamumanyi gwe n'oyagala oluusi okumwerijjako oba okumwesimbamu naye nga tomanyi buzito bw'amaanyi g'alina nti ayinza okuba nga bw'ogamba nti anniyeeko bulinyi bw'ati nzenna n'enzigwawo njagala kwogera ku maanyi kuba tumanyi bya mubiri naye kati njogera ku bya mwoyo ndi mu kuva essula ya 4 Musa n'addamu n'ayogera nti nalayiraba tebaalinzikiriza tebaalulya ddoboozi lyange kubanga balyogera nti Mukama teyakulabikira Mukama n'amugamba nti kiki ekiri mukono gwo n'ayogera nti muggo n'ayogera nti gusule wansi n'agusula wansi ne gufuuka omusota Musa n'adduka mu maaso gaagwo Mukama n'agamba Musa nti gola omukono gwo okukwata akawuuwo n'agola omukono gwe n'agukwata akawuuwo ne gufuuka omuggo mu mukono gwe balyoke bakkirize nga Mukama Katonda wa bajjajjaabwe Katonda wa Ibulayimu Katonda wa Isaaka Katonda wa Yakobo akulabikidde Mukama n'amugamba nti teeka omukono gwe mu kifuba kyo n'ateeka omukono gwe mu kifuba kye bwe yaguggyamu omukono gwe nga gulina ebigenge n'omuzira nayogera nti guzza omukono gwe mu kifuba kyo n'aguzza mu kifuba kye bwe yaguggya mu kifuba kye laba nga guzzeewo gufuusa omubiri nkyali ku maanyi Katonda g'ateeka mu baweereza musumba gwampuliza muweereza gwe yalokoka ne bw'oba tonafuuka musumba olina amaanyi ag'enjawulo ky'otamanyi ku bikula byama nti amaanyi g'olina bw'otuula mu bantu abakwetoolodde nabo bagawulira bagasensinga abo naddala ab'omwoyo abasitaani ne bagamba wano waliwo ekikyamu kubanga bo tebakkiriza Katonda kyemutenga nti weetaaga okwezuula kiki ky'oli olusi obeera awo n'otiitiira naye ng'olina amaanyi g'olina okukozesa okussa wansi obwakabaka bwa Setaani mu Yesu tulina amaanyi ag'enjawulo naye amaanyi gano tegenkanankana omusumba akulembera ekkanisa aba n'amafuta amaanyi ag'enjawulo n'amafuta agasukkuluma banne ekyalina okukimanya ne gakozesa bulungi bw'okyama oluusi Katonda n'agenda ng'akukendeeza n'amafuta ne gagenda kuba bino ebyokyamamu oba bwenzi bunywa amafuta bunywa amaanyi obubbi bunywa amafuta bunywa amaanyi obulimba bunywa amafuta bunywa amaanyi ga Katonda obufere okuyingirayingira mu madiini ebyo byonna bye bisudde abasajja n'abakyala kubanga amaanyi gagenda ganyuba ne gagenda Sitaani n'aba nga aganyuunyuuta nga bw'oga nti ekitooke kyayingiramu kaasa bw'ayingira mu kitooke oba ekiwuka kigenda kikinyuunyuuta ne kikimala amaanyi naye bw'osigala ng'oli ku mulamwa ng'oli mu Katonda ng'oyimidde ng'abasajja baayimiriranga osigala olina amaanyi ag'enjawulo agasukka abalala naye ate olwaleero njogera ku muntu eyayitibwa ku lw'omulembe nga bamusa nga bannuuwa nga nange bwempitiddwa Beriya baabanga n'amaanyi agasukkulumya amaanyi ag'abantu abalala bonna ago ge maanyi genjogerako kyagogerako gategeere tulaba Musa tumulaba Musa ono tumusomyeko Musa Katonda yamujjuza amaanyi n'amugamba nti sooka osule omuggo olabe ky'olina yali takimanyi naye yennyini nga kyabulabe gy'ali amaanyi agali mufa ag'enjawulo mulokola mpuliriza ga bulabe gy'oli senga togakozesa bulungi gasobola okukusaanyaawo gwe wennyini era abamu obutagakozesa bulungi gabasaanyizaawo ne banafuwa ne bagengewala kati abantu bagengewala tebalina maanyi ga bwa Katonda balwadde ba myoyo kubanga bakyama ne bagenda mu Sitaani bagenda mu nguzi bagenda mu bubbi bagenda mu bulimba bagenda mu bufere badda mu madiini badda mu bwenzi badda mu nkwe amaanyi ago gwe musumba gwe mukyampuliriza muweereza gwe wafuuka mugenge kyova olaba tokyali mulamu bulungi mu nsi ya mwoyo wagengewala gano maanyi tegazannyibwako anamugamba nti ate gukwate naye okwata kawuwo kitegeeza bigendererwa musajja gwe bw'onotta ebigendererwa bye bibadde oyagala Katonda agenda kubanga akuzzaayo tandika okutta ebigendererwa bye weenenye vamu ebyo bibadde olowooza bibadde okola ebyali bya bwa Katonda kuba omukira gutegeeza bigendererwa ge makulu gaakyo tolaa Sitaani baga nti yawulula kimu kyakusatu n'omukira byali bigendererwa bye yabalaga ne bakkiriza ebigendererwa bya Sitaani bye bitwala amaanyi ga Katonda naye bwe tunadda ku bigendererwa bya Katonda bassebo ne banywa mu linnya lya Mukama waffe byatutuma ng'eggwanga Uganda nga bannayuganda eggwanga no lisobola okufuuka ery'amaanyi ennyo ate lijja fuuka ly'amaanyi kuba Katonda agenda alisitula n'Afirika efuuka y'amaanyi naye ebigendererwa bya Sitaani binywa amafuta binywa amaanyi n'amugamba nti ate kwata kwana owulire agenda okulaba ng'afuuse mugenge omukono gwe gwe wennyini olimu amaanyi gwe nange agasobola okugengawaza mu byokola nga terina akuloze teri akukolimidde teri akusabidde bubi naye bye wakola ebikyamu byakugengewaza tokyalina maanyi byakugengewaza afuuka mwenzi wafuuka mubbi wafuuka mufere mu kkanisa wagengewala bassebo ne bannyabo oteekwa kwenenya bwenenya na kutuuka amaanyi gano genjogerako temuvaawo nkomawo nago